Wano wetuli ge maka gabadde omukulu w'ekika ky'endiga Jjajja Daniel Lw'Omutaka Bbosa eyasindiddwa amasasi olunaku olw'ejjo olw'eggulo bwe yabadde ava ku mukolo ogumu ng'ayingira amaka ge. Abatamanya ngamba ababadde batambulira ku boodabooda bwe bamusasidde amasasi agaatutte obulamu bwe. Bannandiga abali wano olwaleero we twogerera ng'abakungubazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bannabyabufuzi awamu n'abakulembeze ab'ennono ko ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu bakulumulukusa okujja okusabira omwoyo gw'omugenzi ono n'okulaba nga bagenda mu maaso n'okukungubaga. Mu bakungubazi ab'enjawulo be tulabye ku Muloodi Ssaalongo Lukwago ono ng'avumiridde nnyo abo bonna abewaayo okusaanyawo obulamu bw'abantu olw'obusimbi obutono ddala n'asaba bekikwatako baveeyo n'alipoota ennambulukufu ku kiki ekyaviiriddeko abaseddekezi bano okusaanyawo obulamu bwa Jjajja Lw'Omutaka kubanga babadde bamumanyi nga atalina buzibu abadde omusajja ow'eddembe ennyo atali munaabufuzi atali mu ntalo zonna. Wano wasinzidde n'asaba bekikwatako ku mulundi guno baveeyo ne lipoota ennambulukufu ku kiki ekyaviiriddeko abaseddekezi bano okulaba nga batwala obulamu bwa Jjajja. Ffenna engineer tubadde tumumanyi, mukadde waffe tubadde tumutegeera akola mirimu gye musajja mulokole n'akola kino n'akola kiri mu mirimu mu mbeera ze. Mundu eyo etambula etya okuva wano n'egenda ng'etta neeweza emirundi 27 nga temanyikiddwa ani agikolako, ani agivunaanyizibwako, ani agikomandinga, ani agitambuza emirundi 27. Poliisi erina okutunulira ensonga eyo. Kigambo ekyo kyankutteko. Ebintu bino mbyogera kuba simanyi era kati bikyewalika. Luli obadde ogamba nti olungeera sijja kutambula era ne bakuyita ku TV ekiro mutulaba bano ne batuyita bano NTV bano ba BBS jangu programu ekwa saa 6 nga n'Omutemu akulaba n'osiibula saa 6 gwa kiro n'ogamba kati ngenda kuyita ku kkubo nga basirifu n'ogamba wange ezimu nja kuzeesalako naye kati ne kuyesaawo 10 emisana onagyesalako onalekerawo okutambula. So emundu eyo mirundi 27 gyezeetambula ng'ekuba tulinda poliisi etubuulire ani nnyini mundu eyo era ekusobola otya okutambula emirundi 27 nga tebamanyi. Ekyokubiri era amawulire agafulumye gabadde ga Daily Monitor. Daily Monitor yaleese story ya Joan Kagezi. Oyo yali munnaffe mu legal profession, yali prosecutor wa government. Ne bamuterawo olunaku Joan Kagezi memoriyo nti ozitidde emitwalo 5 abaana bankabonebone so mukadde waffe njagala tumanye ki kye bamutidde. Nsonyiwa okulwa Kazindaloko, njagala nnyo okumanya Bbosa yazizza musango ki? Oli n'amusalira ogw'okufa nti nja kuttira mu makaago. Enteekateeka z'okuziika Jjajja tezinnafulumizibwa kubanga tutegeezeddwako nti Ssaabasajja Kabaka yazeddiza nga bonna kati balindiridde kiva w'abeene okwoleka Omutaka agenda kuziikibwa atya, agenda kukolebwa atya olw'obulombolombo bw'enjawulo bakolebwako ng'abakulu b'ebika. Tusobole okumanya buli kimu bwe kigenda okutambula era tusaba tubeere bagumiikiriza ekiseera kyonna tujja kuba tubategeeza. Mwebale nnyo. Enteekateeka nga bwe zigenda mu maaso abataka bano balina bulombolombo ki abantu bwe basaanye okumanya bwe buba nga weebuli? Sijja kwogera bingi ku nsonga eyo kuba olukiiko olwo lulina omwogezi waalwo olw'abataka era waliwo ebimu bye twakkaanyizzaako nze obuvunaanyizibwa bwange kutegeeza
nti enteekateeka egenda banjulirwa mu kiseera ekitali kyewala naye kaakano bakyabitunuddemu bakyali ku nteekateeka yaabwe ate ng'ejja kuva wa Ssaabasajja. Babeere bakakkamu kuba omuntu gwe twogera obuvunaanyizibwa bwange kutegeeza nti enteekateeka egenda banjulirwa mu kiseera ekitali kyewala naye kaakano bakyabitunuddemu bakyali ku nteekateeka yaabwe ate ng'ejja kuva wa Ssaabasajja. Babeere bakakkamu kuba omuntu omusajja wuyo abadde mukulu wa kika abadde injiniya abadde mubuulizi wa njiri eggwanga libeera lifiiriddwa nnyo era Ssaabasajja Kabaka bannange ekitalo nnyo twakuumye bubi Kabaka abeera kojja wange kubanga maama wange mumbejja sebo twakuumye bubi tusaasira ab'ennyumba eno ya Mwami Bbosa abaana tusaasira mwena abakulu abali wano ab'ebitiibwa tubasaasira nnyo kuba mmanyi nti nno omuntu ono abakwatako nnyo abakulu abava mu gavumenti eya wakati ndabye jjajja wange ow'enkima Jeno Katumba muno omukozi munaffe mu Kiyembe tumaze naye emyaka egiwera 3 simunako kyemwogerako kibi nnyo kubanga nze ndi Ssaalongo ane maama wawe Ssaalongo bapita maama famire yonna empita maama. Kakati olowooza kiki ekyavuddeko obuzibu jjajja ono abadde n'engeri y'enkaayana? Obuzibu sina kyembumanyiiko nnyo kubanga tubadde wano nange mbadde ku Again TV nempulira nti bamusse Dani Bbosa ate nga ffe tumuyita Transa Bbosa. Sina nnyo obuzibu bwempulidde munnange mpozi tunaabimanya luvannyuma kyenawulidde ku mawulire ti abaana b'oku kyalo baabaddeko tubadde wano nga boogera ne meeya ng'agamba nti abantu batta abantu olw'emitwalo 5 ate meeya n'agamba meeya Lukwago nti emmundu yakosebwa emirundi 27 kandi meeya ng'abuuza emmundu eyo yakosebwa emirundi 27 mundu ki ani agikozesa bwe bityo. Kati kiki kyoyogera ku bussi bw'abantu obw'emmundu? Obussi bw'abantu obw'emmundu buyitidde abantu balinga abanyiga enkukunyi abantu baddemu eddiini n'ebintu by'ensi bireme kumalamu bantu ate buli muntu amanyi nti obulamu ensi tuyitamu mpita tugiryako makoola. Asse abadde mukama wange era nakoma okubeerako naye kunaku lwalinga lwakusatu ng'era ngenze mukolera emmotoka kuba nze mbadde nkola wayalingi wa mmotoka okuva 2 gumu nga nze amukolera kuva nga nkyayiga nga nkyali mwana muto naye kyankubye enkukwe olunaku lw'eggulo nga bankubira essimu nti Piraato mukama wawo bamukubye amasasi ne mbagamba ate kiki waliwo obuzibu ki nenzuukirawo zambwa okuva eggulo ndi wano naye tuli mu kunyolwa nnyo era nga kyembadde nsaba mu buwombeefu obw'ekitalo nga nfukamidde mu mutima badde nsaba gavumenti etuyambe enoonyereze ku kino ekitta abantu ekisusse mu ggwanga. Leero lwa mukama wange Transa enkya lwange so twetaaga tubeewo n'obwenkanya. Jjajja ono abadde talina nkaayana kuba jjajja ye muntu gw'obadde otuukirira ne bw'oba nga toyinaamu ssente ng'akuwa ngamba genda ng'okuva eri waggulu okutuuka wano. Tusaba poliisi olunaku lwo nga terona kuzibe tubuulire emmundu eyo yavuddewa ekyo atisi tube nga tukijjeo nga tukimanyi ani yagibawadde okusinziira mu biwandiiko byabwe bagiwaani kuba ennaku ze tulina kutunuulira butunuulizi bano abakubye bayinza okuba badde ku mulimu gwe mulimu gwayo gwokka bwe bamala ogukola tebabeera dangerous naye ono abatuma yaani omu ku bantu bano abakubye yasigadde ng'akyali mulamu ng'efudisa poliisi etwale omuntu ono mu malwaliro gonna agasinga okuba ag'amaanyi ne gavumenti eteekemu kyonna kyesobola okuteekamu omusajja ono tulabe nti awona atubuulire ani yamusindise okukuba Omutaka Bbosa kuba kyekisinga obukulu kaakati ate tukimanyi nti abantu nga bano tukiraba ne mafiya ez'ebweru tomala okukuba ate omuntu gwakufunye okukuba naye bakkuba
balina okumuprotectinga omusajja ono ate bano ababa bamusindise baleme musala ku kitanda bamuttireyo tunoonyereze ku kintu kino tulabe gye kiggweera ate mulina notandika okweraliikirira poliisi abantu ba bulijjo abatalina na mmundu batuukidde okugamba nti bagwe wakiri ab'emmundu babakwate muzungu tugati it's a vote of no confidence in security poliisi mulina okuba nti obwesige bakoze eki abantu bubaweddemu kati baga nti waki abasajja battako kufu 5 abanasigala bajja bakwata poliisi erina okwekyekinga ku kintu kino kati poliisi erina weetandikira kesi endala zonna zibadde ez'amasasi ebadde tugamba nti enoonyereza erina weetandikira naye ku luno terina kyeyekwasa kubanga wetutandikira emanyiwo kati waba ADF yamutubuulire nti ADF tumutegere nti gundi bujabu ADF ddala ate ku luno si mbizi embizi eyo zakwatiddwa temujja tuwulira nti mbizi bano babadde bantu twabalabi